toleeta program okujjako waliwo abantu abeerimbise abakozesa erinnya erya president okusiga eri abakulembeze abatalina kuswala mu mitima abakozesa eddoboozi lya president okugezaako okuyimirizaawo omukolo gw'abalyake. Kade mukafune bulungi. Waliwo abali mu kukozesa amaloboozi ga president bannabyabufuzi abatatya kuswala abagezaako okukozesa amaloboozi ga president okutumbula omukolo gw'abalyake. Ekyo twagala okukivumirira era mwe bannayuganda temuwuddisibwa. Abantu bano abazze kati olw'okuba nga bawulira nga ground eyogera kirala kati balowooza basobola okujja n'eyo contempt card. Eyo contempt card tekyakola, tuli mu bintu bya ddala. Bazanya butambi ensonga zetuyimiriddeko ziriko bannaffe abaafa. So mulekeraawo okusaagira ku maloboozi ga president nga muwudduwiki nga muli baddembe okugenda mu maaso n'emikolo gyammwe, muli baddembe okugenda mu maaso n'okujaguza kwammwe, kubanga lwaki teweebaze Katonda. Bannaye Masaka baali bafa nga batemwatemwa nga gwewa $5,000,000. Oyinza obuteebaza Katonda kati olayika ofuna ne ku tulo mizimu tegikuzuukusa. Okolimye bukolimi waiswa. Mwagaliza mukolo mulungi. Okay. Ne kadi sinagifuna. Tonagifuna yakuyita Baali bakuba Katonga bamusanze mu kkubo bampe kadi oyagala bantere mu mmere. Ate nze gye emikolo egy'abantu abangi bwe gityo bannabyabufuzi abakolagana ne jjajja sigigenda kumanyi lwaki. Kati ogwo omuceere bayinza okuba baleese guli gwe baba bali abaana abaali balwala kinyeenya mutwe. Kakati ogenda okugamba nti wabadde ku mukolo gwakusaba walidde piraawo kumbe onyeenya mutwe balaba wayise anywenya mutwe nti wali awaani eyo nti wawakitiibwa kubanga bo buli kimu bakyagala. Kati era nawulidde nti bamuwadde obusawo simanya ameka okuva eyo mambuka mubakinyeenya mutwe. Obusawo bw'omuceere bulina kuyamba bali balwadde bakubamu eddagala ery'enjawulo. Kakati gwe ogenze kulya ddagala lya muntu mulala. Ejo emikolo gyabo bwe batyo baba buli kimu bakimpe bitaano bimpe mbitwale gole era omupiraawo nawulidde teri yamuwadde omuceere mu gavumenti. Naye nagenza ogunoonyereza gwavudde mu house y'abali abantu be balina okuba nga balina nutrition ey'enjawulo. Kati gojja kulya olowooza owomerwa piraawo wayita emyezi 6 tandika okuneenya omutwe. Ogwamwe gwe mwafumba lumwali Masaka niyagubawo. Twagula mugule ngambe guli mu government store bamuwadde kilo nga 9. Kati simanyi oba gwe yaguza n'agutabula wamu oba gwe babadde bapulaninga nga ffe tulyeko. Nze sijja kugenda ogwawula otya. Oyawula otya nti guno gwe gwabali. Okay. Waiswa nga tuwunzika ndaba kadde kakano katutwala twagala kumanya abaana bakwatwa lumwali mugenda Kamuli bateebwa. Bateebwa abamu ku bo bateebwa. Abalala nduza bagenda bajja mu kooti naye bwe twogera ku ky'okukwata abaana abakwatiddwa tetuyinza kutogera ku baana bonna. Abaana bangi abali mu makomera. Waliwo omuganda nge Magala Umar. Era nsaasira nnyo famire ya Magala Umar ow'Ekawempe. Ono yalina mukozi ku KCCA naye bajja ne bamuwamba nakati akyali mukomera bamulemera era bamukwata n'abaana bangi. Magala Umar yakwatibwa n'abaana bangi era baze baleetebwa mu kooti naye nga bamanyi bulungi nti abaana abo ekituufu tebalina musango. Waliwo ba Olivia Lutaya abaana bangi sijja kumenya ono. Waliwo muganda affe Masaaba muganda maffe Masaaba era njagala okwebaza Mr. Joe ne tiimu yo olunaku lwajjo nalemedde okubegattako but thank you very much for the protest meetings and protest discussions that are taking center stage about our people that are being abducted, especially media personalities and others, the political prisoners. It's unfortunate. I was
bedeviled by the internet. I was not able to get you. But I want to thank you, Joe, and your team. Mukulembeze waffe owa Europe. Webale nnyo, webalire ddala emirimu gyonna gye mukola. I hope Sweden is good. Mwena mwebale nnyo bannayuganda abali yonna gye muli okulaba nti mwasitukiramu okulaba nti Uganda eno yaffenna. Uganda tulina okugitaasa kayongo. Kikwasa ennaku era bwodde mabega n'otuula n'owuliriza abantu be tubadde tuwa ekitiibwa olaba ng'olina ekyokukola ky'amaanyi mu kukyusa eggwanga, kubanga ekimalamu abantu amaanyi be abantu babadde beesiga okubanga obwesige bwabwe ate bufudde ettogge ku ddakiika esembayo. Naye ffe twagala okukakasa bannayuganda nti tugenda kukola byonna. If it needs doubling our efforts, we will double our efforts. If it needs tripling our efforts, we will triple our efforts. Naye ffe bwe mwazisa obukulembeze tetugenda kubatiitirira, tujja kuvayo buli kiseera tulambulule ezo ensonga nga bwe tunaba tuzirase. Tetubyogera because tetusobya, era ffe abamu bwe tusobya tubabanga okwetonda kubanga cause nene okusinga individuals, naye tetusobola kuzimba kye tutalina. Eggwanga lino lyetaaga abantu abagenda okufaayo, balowooze ku balwadde, balowooze ku baana abagenda ku ssomero, balowooze ku nguudo, balowooze ku nsula y'abantu, balowooze ku mirimu. Olwaleero mbadde njogera n'emikwano gyange, ebbanga ddene nakolagananga nabo ku NASA. Gavumenti wenjogerera olwaleero directive ya General Museveni eri nti gavumenti tekyakola n'abantu ba NASA. Contract bazowa New Vision, endala ne bagiwa public printing gundi publisher, Uganda Publishers. But omanyi nti client mu business yensi eba government. You can't say you are in a private system nga mu expecting a local debt nga mwewola ku bantu wano mu ggwanga ate ne mbanga mugenda kwezza emirimu in a form of monopoly, government ejezze egikole olwo abaleeta ebyuma ku NASA. Okay? Abalina okukola emirimu egyo gyonna. So munnayuganda tolinda bo kutuukako kati era njogedde ba NASA gomanya abantu abavudde mu business because of that. Kyokka tolina capacity creating a mirimu. Kati ate weefunza buli business creating emirimu egy'abantu abakoze local skilling. Twandibadde tutapinga ku eyo knowledge noga nti ku NASA eyo waliyo omuntu gundi obukugu bwe bwasusseewo ne ku bye yasoma ne mumunayitingira awo ne mumuelevatinga with that experience. That is where the advancement of countries is coming from. Okulaba nti ba building on their abilities ku ebyo bye balina. Banaye ekyo ekitulwanya ffe buli lunaku okulaba nti tufuna president ow'omugigi gwaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Wayiswa kano nakukkiriza nkakubuuze ku lw'abawuliriza. Yes. Waliwo abamu ku bakungu bana kibiina ky'NUP abandi agadde ogenda e Masaka ku mikolo egyategekeddwa naye nga bagamba oba naalinnyayo muyinza obalaba obubi. Ensonga eyo mugyogerako ki naddala gw'omwogezi? Kakati ffe mu National Unity Platform tuli basajja bakkiriza era twagala nnyo Katonda. Yes. Naye ate ekyabuvunaanyizibwa mu kwagala Katonda era okumusinziriza mu kwagala. Yes. Kiba kya buswavu singa ogenda okusinza Katonda ate ng'omusinziriza mu bukyayi. Nabwe kityo tukyanoonya okufuna omukisa okusinza Katonda mu kwagala. Nga mulimu okwemenya n'okwenenya. Bagende temubalinaako obuzibu ku mukolo awo wenjagala ewali ekinyusi. Kayongo kyogamba byenjogedde byonna tobitegeire. Ngukobye nti twenda ino okusaba kibumba. Yes. Aye twenda okumusaba nga tuli mu mukwano ti bukyayi.
so tukyanoonya omukwano. Simple. Kitegeeza omuntu nze gwe njogedde naye akitegedde. Ne leader of opposition yadde clear nti ekisooka okwetaba ku mukolo ogwo tekyandibadde kibi naye akyetuuma kyetutakkiriza nti kyali. Akyetuuma kyetutakkiriza nti kyali. Identifying nga commissioner wa parliament ate ffe commissioner wa parliament tumanyizaaki. Kati kiba kikyamu gweogenda okwetaba ku mukolo nga n'abantu abaguliko beeyita kye batali. Kyenkugambye nti tetwagala kunoonya Katonda na kumwagala mu bukyayi. Twagala okumwagala mu kwagala ne mu ddembe. Okay. Kalala Kafembayo, enteekateeka y'ettendekero limwaguddewo eri ekibiina kyammwe. Abajja okwewandiisa balina kuba na buyivu ki? Tulina emitendera gyonna esatu. Tulina abayivu be elite kubanga abo ate program zaabwe zijja kuba za njawulo. Tulinamu aba informal sector ba food soldier abatagendangako wadde mu kibiina wadde kusoma ali ku bbe. Abo bonna ne baba tewakola mu gigi jangu kasita tunabala okusunsula netwalayininga obuvunaanyizibwa bwo na biki byeyagala okuyiga n'okubeera awe tujja okutambuliza naye okusinga ddala okusomesa ennono eya National Unity Platform eya People Power n'okuzimba ensigo eya Uganda empya egenda okweyagaza ng'abakulembeze bakolera abantu era ng'abantu bakama b'abakulembeze so si abantu okubeera nga be bakama abantu okubeera nga abakulembeze be bakama baabwe ng'ate abantu abakulembeze beekolerera bokka. Toyinza kubba ggwanga nti gwekole supermarket abatawagira nobe ggwanga nti okole nasale. Abatawagirwa NUP bakkirizibwa okujja okubangula enfuga ennungi awo ku ttendekero. It is a National Unity Platform School of Leadership. Kakati ekigambo ekyo kitegeeza nti olina okubaako ekye-NUP. Si bulowooza. Njagala kusiibula mwenna abatuwuliriza, njagala okusaasira abantu baffe mwenna. Tugenda kujoininga Mama Lina Zedriga ewaka egayaza. Njagala okusaasira famire ye, njagala okusaasira famire ya Kabogo, njagala okusaasira abantu mwenna abalwadde. Naye okusingira ddala njagala okutumirako omwe mwenna abali eyo nga mujjanjaba abalwadde ba kansa. Manyi nti muyita mu kiseera ekizibu ennyo. It is an expensive painful process. Ate neggwanga terifuddeeyo nnyo okulaba nti abantu bayambibwa. So ate n'obumanyi ne ssente naki naye nenjagala n'okutumirako abasawo abajjanjaba abalwadde ba kansa mu Uganda. Mwebale kwewaayo. Olaba numbers ziri disturbing. Abantu babeera wali nga bavudde Soroti bavudde wa era ndowooza mu gavumenti ya Kyagulanyi ebyo tetujja kubikkiriza. We must make sure nti tudecentralizing obuweereza eri abantu baffe aba bulijjo. Edith Katende twamutumidde. Edith Katende mwongeze eyo combat egololekeka angambye era yankunyanga nti combat eyo ebigambo byogenda okwogera byetagamu combat. Nagamba nti ate ennaku zino combat eno eriko emiwunyo. Nagamba avwala tunabonana akuniga kale kasitaako nti ananiga nange nenga nti mimi nakuja. Banaye mwebale kubeera ku programu eno, mwebale kutuwa amaanyi, mwebale kuwuliriza naye saagala gw'owulirize wayiswa kweno programu ng'owuliriza kunyumirwa nedda. Njagala kuliko n'abakesi n'abakesi mwebale naye ate abakesi abo bwe bampa information ne bagamba nti leero ali ku glucose naye kati oba ali ku kisimanyi kubanga abagezi be bonna bataddeyo ddanjabala. Toyinza kukeera ku makyani Tamo. Omanya nti Tamongo yagamba yasuubiza ababaka ba parliament nti agenda bazaayo mu parliament. Kati abasinga badde bamutya kumbe naye tadda mu parliament. Ate nakugamba Kayongo bino mbiddemu wano lugenda kuba olunaku lumu Kayongo. Yes.
nzije wano ku Lwokubiri Yes. nga tumudiscussingako nti yabadde kwono. Nakugambira wano leero nkizeemu nti mugenda kulabako Anita Among ng'ali ku mpingu kubanga buno obulyake obuli ku Parliament bwonna bubadde pretended over by her leadership. Okay. Tesobola kubanga tugaziwa okusinga kwano. Class monitor Pamukaawa webali nnyo webali ddala kubanga kwoli jatise mugenze n'abalala mwenna abawuliriza programu eno. Nansubuga Fatuma webali nnyo ongambye kwoli wano ku Mukoto okukozesa Honorable Nsubuga naye angambye kwali mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze muzzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakim.